mwasuze mutya bannaye mwenna batulaba enkuba etonnya nemwe mugende mukole ate waliwo gye yatonye dda ku makya ino film industry etandika butandisi kale tubalamusizaako mwenna abalina lockdown ezagguddwawo abali e Buyindi nga bintu byatabuse ekyasinze okuntabula Buyindi binyo naye nga bannayuganda e California kyebeekola bo masanyu merere kubanga lockdown be bagisookamu nga ffe tetunagituukamu pozi n'abayimbi bannayuganda bafunye ku ssuubi Yuga Tunes bwe yazze babadde n'olukiiko ku popopo ne babatemera ennyimba zaabwe bagenda ozigula bafune kasente bannanga obwavu badde bubatta tebayimba bagenda kukola batya naye kakati tusooke ki Same Kasule bagenda muzika Sweden niko tulaga omukulu oyo Sweden gye basazeewo omwana mutabani we yasazeewo oyo yalina omusajja oyo bamakonde bandi bwe bajja ne Uganda edda ate ekyo nga kiri awo Evelyn Lagu India yajjukira ate baggaddewo nnyo bulwadde buli India ati Evelyn Lagu ate jjukira badde genda nsigo yenge egenda India gye bagenda okukola ki okugijjanjabira okugimuteramu endala kati munnange n'asalawo ate nti Turkey kakati yewali omulamwa flights to India Mumbai gye twalesookera byatabuse era oyo Ameria Nambala mukyalo yalina omutima alinga Mama Fiina esike Mbuga n'abalala sipapa atera okutona kubanga yagenze era n'amwongerayo Ameria Nambala oli gwolabye anyirira oba alya biki Ameria esemu kakati era nga biri awo batugambye nti ne California babayimbudde bo ne beekolerayo comedy sauce era abo boolaba abo big spender wakati engalabi ngali ku kono MC Sera ali ku abakyala abo kono bamita Joan asema ku bamita Abiba babadde mu Valley California Los Angeles kakati big spender alina omukyala bamita King Fash kakati era ku kono yo Sera wokuddyo bati yani akakavulu kabaddawo mu Valley Vanice mwenati batumidde Sherina nga bali akubulamu kuba munnaye nabo basooka kunakuwala bwe bakitadde goli otegedde nti oyo DJ waffe wategedde Naira ali mu Amerika badde mwanya kyali muno yabula y'omu ku bayimbi ababadde abakulu ku mukolo ogwo comedy sauce nga bagamba nabo beekulisa bwenna bali California Bridget tebabaddeyo babali San Francisco ate bano bali Los Angeles ziringa mayiro babi 13 oba n'okusoba wala guli ogusigwa agejja kale kati tulage ka video yako asembayo asooka big spender ngadde mu comedy addako bala saba tegedde bayimba nyimba za dole w'omwana babadde mbya comedy naye Naira Ali yagenda osembayo otegere nti Naira Ali lijali eyo nange nakyewuunya asirika to my name come on akazi wange bulwanyo ngenda kuzindira gundi tugenda kola tuli concert tunoonya sente buli wanyo omwenge sawa musafu big spend ongozo otya leero ekiro mweya kamwe dakiika 2 nakutakula mugongo kati kyogamba oli akasawa zino Fashi kirira tugende kana mavivi tugatadde wansi because of Bruce not we fetomina cha mutulabako but because of Bruce I mean it's his first show his first thing mumaye ebintu nga kitandika it is not really kizibu nnyo okufuna amaanyi agagamba nti kankole ekintu okujjako nga omanya abantu bakola ki bakwagala kati bo oyo Naira Ali banna anyirira kati ebyonga biri awo fa ate mu lockdown abaana bali asente naye mu bukkakkamu abo banywa mwenge kati ffe twalina abaana bwana abanyi ne balo ku bale bazigala abaana bakyusa bali ku kyayi nasanze Herbert ona agegenya President Museveni oba yali anywedde ku mwenge nasanze
Peter Sereb ai mukama katono musajja yali aganywa agaiti nenywera wano chai mpola mpaka lockdown weriga mpozo omwenge nywera waka Roni Kigabane nno muli wa sente mu kikuube eyo ne Steven Kasumba nanyini Happy Boys bonna nabasazaako HB restaurant okulira na Happy Boys ngache banywa chai yalab ono bamita uma ye agambye loko down tenkwata ko kubanga nze nasangi basinywa mwenge olaba oyo yayize no bwa DJ Peter Sereb bebano embere eri etya mu covid muno mwabali basente kati mukikola mutya abazee twazikola ddala twagala mmanya yawulise neza kusanga amasanyu tutandikira teka tegogolota mu covid yo mu covid mwe tunywa chai tebakuwulira mu covid tunywa chai ne wali onywa omwenge ani wali onywa omwenge ani anze nzogunu kale bakuba tuli mu kisiibo habba yasiba tuli mu kisiibo mwana tonzijitonsibulira gokolotya mu lockdown eno wali lockdown nywera ddala naye batugamba tunywere waka yabuli mbere tunywa chai how was it not affected you, the lockdown? Yeah, lockdown it has not been very bad. However, we have been handling it and we are still moving in it. You used to go out? Not really. For entertainment? Not really. So you are not so much affected? Not so much affected. Okusoma abawanguzi tubulage story ye Ugatunes nti abayimbi beyakunganide ku popopo bonna nga abakulira ekitongole ekyo abazze okuyamba ku bayimbi babannyonnyola naye buli babitegedde abasinga n'essuubi balina just kusoomooza naye nga tukujukiza wali wa idi abawanguzi batandise dda munange ate okuwangula Amina Nakadama bweyogerera yawangudde Sulaina Nabuyondo Owendejje Kasimu Sewaya ebuloba Waiswa Usman enamasuba Moses Wakadala emukono Mariam Nandawula Kamwocha Asma Mirembe Masaka tukyagenda maaso n'okuwanguza kubukedde tunayo ate osobola okuwangulirayo era kasitoba ngolengedde woti ekibuuzo okiddemu gwe wabukedde tu otuteerako amanyago tukyereko ne gy'obeera n'okutubulira nti bukedde tu okwowangulidde olyokoddemu ekibuuzo tujja kubanga ate kompyuta ekulaba kubukedde wano wekiri ne kubukedde fama wekiri paka ate idi wetuka uma era egenda kukola omukago ne Ugatunes kubanga okwewandiisa mu Ugatunes kyali badde beto okusinziira ku sini ne fina mugera mwenna mugenda balaba Anita Sirwaje wa Union nga bonna bakiraga nti okubeera mu Ugatunes bulungi wali soose kubeera umuma ne mukigatta kugamba nofuna akasenteko mu bulungi lockdown kyaddaaki mutuuse ndowooza ofuna akasente abayimbi singa ekintu kino kale wuliriza ebirowoozo byabwe kale katusubire banakujjukira amanya n'eddoboozi nze Danjero Busulwa mwaka guno osuula omukisa nze natundako ku music albamu yange ey'omwaka guno nagitunda ku X-Zone kati mmanyi obuwoomi obuli mu kuva mu studio ate niwabeerawo omuntu akulisiivinga okusasula olwekyo so Ugatunes awo ffe tuba tujabyemu ekirungi era tujyaniriza wabula okusoomooza okuliwo nti ebintu by'essente bitabula abantu olukiiko tulubaddemu munange ffe nga bakanyama nze mbadde nsaba omusomo guno guddemu kubanga omulimu munene gwendaba nga gwe boolekedde naddala okukakasa abayimbi bano nga babukamingi n'abayimbi abakulu bangi abatannamanya kintu ekyo tati gwe toludde okulaba Roni ono omukwano gwange long time friend ate musisikanyo naye n'agamba nange aludde okundaba naye twaligisadde ddala agambye ali mu films ate nange ndi mu films mwe mukirabye mutya kinaakola nakukitegeera mpolampola nze ndowooza nti olwokuba wabaddewo muwaatwa 26 wabaddewo publish a distributor amwani kasiwukira balusiino generation ene ekate kirabyeko nolwekyo kijjidde mu time nga kiwawa abavubuka bangi nnyo babakyagala bagenda okukola ennyimba zaabwe bafune baziguza ekifaananyi ku MOU between Wuma and Ugatunes. We are going to work together. So Ugatunes is going to depend on our database as Wuma. Signing contracts never artists, like all artists that come under Wuma are the ones they are going to work with. So you cannot work with Ugatunes without being under structures. So ne wano mu Uganda ne wobuuza amalalo ga fire oba muzika wenyini
tosobola galabako ne Sudan buli mwaka bajaganya ne bakijukizo kye bamuzimbira ne ekyafire naye ffe abamulina abalina ne mayiti eno ne wabuuza abayimbi 10 nkulayirira Katonda ali muggulu tewali bamanyi fire we yali so nga ate buli mwaka ennyimba zo zikuba nani stop ne family yokka kunoonya bunoonya abaana be ne family ogamenti abaana bano bayina kye bafunayo bayina kye balya nti esawo ya leero yuga tunwe ne watunabanga inikaso omuntu ofudde family egenda sigala ng'erina kyefunamu era yesawa nti n'abayimbi katufunyemu abayimbi ba legend era bagaba bagula legends omuliba chance na bibega bamatiya abani bonna bamukaabya nti twetaaga ebintu bingi okubazimbiranga ebijukizo biki bagenda abamu banasalawo babafunira ekifundi babazika wano eno yesawa abantu banyibadde mutubuza biki betuwabula bakusase ba full figure kiche boogerayo byebimu ku betwogerayo byebyo ndagire Josephat ngo muyitandagire nabitaka aha kanyo obusungu bonzo ntamye abaana b'abanno bosala olukedde nze nayimbanga ne kafe otyo kati ozagala mu sente mekezi zo mu Uganda lwaki oyagala nkubuulire nze kusima Irene omuyimbi wa gospel music era yesimbye obwa vice president muuma kusomoza kikola bawo singa baba nti like upcoming artist tebabafuddeeko gula ennyimba zaabwe ate ne batunulire z'aba stars zokka ate nga nabo balina waaka nga ennyimba zaabwe zirina message awo wekiba kisobola otunyigiramu awo. Anita Sseguya, the General Secretary of Creative and Performing Artists Union. Kye twagala okugyawo abantu badde n'entalo bwe bagende ku ne babawa ssente ne bazuwa baliida ne zibulira muzenva bintu bingi ebaddewo nga buli kiseera tojja kgenda nga osabiriza gavumenti kakati Uganda Union tujja kubanga tulina entegeeragana oba endagaano gye twayingiddemu ffe tuwa okulaba nti bwe muba mugenda okusayininga endagaano yonna endagaano eyo etuukiridde endagaano eyo terimu buwaayiro bugenda twala rights zonna ez'omuyimbi ono kubanga ffe nga union tutunulira artist ng'omukozi nomanyi gavumenti eri mu kutereza industry nga tukolera mu structures kyobola nti leero sanze wuma apawu union bakugamba nti okubeera beneficiary ku Ugatunes nti otunda oluyimba lwo n'okubanga olina ekikulaga nti oli muyimbi omuyimbi agwawa wuma kitegeeza wuma ebe ina okufuna ka MOU nti abayimbi baayo bali entitled to the benefits of Ugatunes. Then union weze ekwasaganya ne ba workers kati tutandise emirimu gitandise tugenda tunda ekintu kye biseera bisinga abayimbi bacomplain tize gundi yazba naye nga bamutera sente ku meza teyafa ku byali mu ndagaano. So union is here to help us how you negotiate. Jorusha abagala okubikola sibamanyi naye nga buli kintu kyonna kiyambako kukatuna busente n'okubeera kiwagira ezizo zibalamu nga sente mmeka tezange ziyinza okuba miliyoni amawumbi akawumbi kalamba teweewanise nnyo one of the best female artists in Uganda kuba nyina ennyimba mpitirivu ogamba okuteekawo abakyala balina ennyimba empitirivu ndi omu abasinga abayimbi b'e Uganda kilemeseza okuba abaakabi ffenna tejjemu enkwe nazo wano sawa ssatu n'okufuna kaadi eno okuyingira lubanyitalo oteeka sanniyo nambanya ezino nemmanyi ne mukyalo bamanyi nti sanniyo nambanya wa Uganda mu muziki bakawalaga mu Uganda. Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti esimu noti 772 588 530 noti 7 Tereka obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal